kati wano wetuli njagala nnyo Miss Uganda aterere kubanga yakola history Luganda divinity stroke art. Miss Uganda njagala kugamba wali toyinza kusoma kibuli, toyinza soma kawempe, toyinza soma gayaza waledi, toyinza soma na magunga na bisunsa kisubi, tosobola. Era njagala manya somero mu wasomedde Miss Uganda. Miss Uganda nkyakuliko nnyo nina nnyo attention to detail kyekuyinako. Wakola Luganda divinity. Luganda history, Luganda divinity stroke art. Nengo yagala baloya and journalist. Miss Uganda tuyina okukola ku interview nga ya Luganda nga gwe yalusoma ku S6. Nina okufunako interview one on one ng'oyogera Luganda. Okola Luganda ku S6 nze isimandas Oluganda tokiyite mmere. Miss Uganda oyina otuwa ku interview Luganda nga gwe naye ne course yo tetegeereke kariri. How can you go to a course which is you do a course minus economics? No gamba ogenda kola anyway bintu bikyuse naye you do a course without history Luganda divinity stroke art. Nze waliwo abaana be nalinga sinyumya nabo mu ssomero nga sikkiriza. Era we nagende gobe mwesi wanu nga wanafuna nze nnya zando wako nyozi nga wongati wafuna mukaga tetunyumya. Miss Uganda ono mulungi yes wano naye ebintu by'okusoma bya Miss Uganda birimu amatankade. Yagambye asinga kumanya Lunyarwanda na Lunyankole. How can you kumanya Lunyarwanda na Lunyankole ate n'okola bannanga Oluganda luzibu? Oluganda abantu nze sasobola kukola Luganda ate nga njogera Luganda munnange. Oluganda luzibu lulimu nga okuwangaza. Bannanga Oluganda si lwangu naye Miss Uganda kamala okutegeka ebintu byange bulungi omayisa nve ennaku ziwagaiti isima wampalana. Njagala mbitegeke naye nina kafakiti cheke kendi okukola ku Miss Uganda. Nja musanga nja kufuna Miss Uganda I will meet you but making sure ogenda kwogera Luganda kubanga nakukozeeko case study wakola Luganda history ne divinity stroke art no economics. Kizibu nnyo okwetantala university nga tewakola economics oba ogenda kusoma biki. Economics alinga English. Kizibu nnyo okusoma primary second n'ogamba tewakola English. What a subject obeera ogenda zisoma oti. Naye kanjira mbeera kubaseginya Miss Uganda I'm after you. Nkulikoze ituli ebisibimanyi. Abo oli mukazi wani oba osaze magezi ki oba oguliri nze kasita bamala okuwa title. This study mu weekend Miss Uganda nina okutegeera ebintu byo.